Denga ziringa ez'ekimpooze enteekateeka z'omukolo gw'okujjukira abajulizi ba Uganda ez'omulundi ogw'ekikumi zigenda mu maaso. Tutuuseeko ku kiggwa ky'abajulizi Namugongo ne tusanga ng'omulimu gw'okulongoosa n'okuteekerateekera abalamazi gugenda bukwakku. Alabirira ekigo ky'e Namugongo Father Vincent Lubega atugambye nti nga Eklezia beetegefu mu ngeri nnyingi nnyo omuli n'ey'omwoyo nga baakutandika n'okusaba novena ey'okumala ennaku 9. Emisi esooka ebeerayo ku ssaawa 11 kawungeezi okutuuka ku ssaawa 12:30. Ey'okubiri netandika ku ssaawa 12:30 okutuuka lwe tugimaliriza. Ekitegeeza ennaku 9 zonna ezikulemberwa 3 Juuni lubeera nnaku lwa ssaala era kukubiriza abalamazi okwongera okukula mu kukkiriza. Ono era atugambye nti essaza lya Kindamityana erigenda okukulemberamu okujaguza kw'omwaka guno lyatandika dda okwetegeka ku ntandikwa y'omwaka guno. Batandika dda okutegeka okuva mu mwezi ogwa January. Bajja wano e Namugongo ne tubeera n'enkiiko ne bekkaanya ekitundu n'ebikoleddwa. Ate era mu nnaku zino zonna tubeera n'enkiiko nga twegasse ab'Ekindamityana n'aba Catholic Secretariat Ensambya naffe abakiiso ab'e Namugongo ne tukwataganya ebirowoozo n'enkolagana okulaba nti olunaku olwo lutambula bulungi. Father Lubega atugambye nti omulimu gw'okuyoyota ekifo gutambula bulungi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja we lunaatuukira nga buli kimu kiwedde. Mu bimaliddwa mulimu obuyumba obukyamirwamu. E Namugongo ffe bakyaza twatandise dda okutereeza, mulaba emiti batandise ogiwa waagula. Amasannyalaze tugenda tugayitamu tugekkaanye tulabe nti gajja kwaka bulungi. Akayanja ako tujja kaddamu tukalongoose, omanyi mugwamu obusaaniiko bonna entereeza twazikoze dda okulaba nti tukalongoosa. Ate nga bw'otunula ne sayidi z'eno n'eno abeera batandise dda okwera n'okusaawa omuddo guno gwonna gwali gukuze twagusaaye era tugenda kuddamu tugusaawe. Awo n'entegeka tuzikola bulungi. Ku nsonga y'emirimu egyali gyatandikibwawo nga Eklezia n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu olyetegekera okukyala kwa Paapa omwaka oguwedde, Father Lubega atugambye nti ezisinga zonna zaggwa okuggyako ennyumba y'abasaseredooti. Projects ezisinga zonna ziwedde. Pavilions ziwedde, bajja kutuula bulungi n'empozisi bajja kusobola kweyambisa toilet ezowansi kubanga obusobozi obumu bwaggwaawo. Ennyumba y'abafaala eno gye mulengera wali naye situsobodde gimaliriza, tusuubira ogikwatako nga emikolo giwedde. Naye kyenjagala okukakasa abalamazi nti nga bwe kyali ku lwa Paapa essanyu lye mwafuna ne comfort gye mwafuna mpozi kati tujja kubisaamu ebiri. Ate mu ngeri y'emu oyinza obutaba mulimba bw'ogamba nti abayizi okuva mu kigo ky'e Gayaza be balamazi abasoose mu kifo kino omwaka guno. Mu lugendo lwaffe lwe tutambuddeko olunaku olwaleero okulaba biki ebigenda maaso wano e Namugongo nangeri ki gye batandiseemu okwetegekera. Ate olunaku lw'abajulizi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja tugudde ne ku benandiise abalamazi abapya okuva mu parish y'e Gayaza nga nabo bali ku lugendo lwe lumu. Era ku sayidi wano ninawo mukwano gwange gwana erinnya lyo. Namta Nyambi Raymond. Nyambi Raymond alina emyaka emeka? Nina emyaka 11. Oli mu class ki? Primary 6. Lwaki oze wano? Nze wano okulamaga. Ku bajulizi omanyika nani? St. Ranga, St. Kizitomuto, buuza abali awo, bazeketa. Walezeko wano? Nedda. Omulundi gw'obusoose? Ate wano ninawo omusomesa okuva eri e Gayaza ayinza okutubuulira ku nsonga kale nnyabo nawidde baliko nnyo. Tuzze wano okulamaga ng'abaana abato abateekebwateekebwa okuyiga Katonda mu ngeri enjawulo. Abamu baali tebatuukangako na wano, bawulira abajulizi bawulira ki tebakitegeera, so twagale tubayigirize balabe n'ekifo kyennyini n'abajulizi tweyongera obbo basomesa nga bategeera ne bwe baafiira. Nze amannya gange nze Justine Kasozi, omusomesa w'Ebulamu South Parish. Olunaku lw'enkya oluvannyuma lw'olukiiko lw'abategesi olusuubirwa okukubirizibwa Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga abakkiriza n'ensi yonna lwe bajja okumanya omulamwa olunaku kwe lunatandikira. Bulinga 3 omwezi ogw'omukaaga ab'enzikiriza ya Kristo lwe bajjukira abajulizi ba Uganda abattibwa mu bukambwe ku biragiro bya Kabaka Mwanga basamulekere oluvannyuma lwa bano okulemera ku ddiini eryaleetebwa Bacherupe, ekintu Kabaka Mwanga kye yali takkiriziganya nakyo.